nkukakasa mazima bw'obanga olwaleero okyali mulamu nga mu bulamu bw'ensi eno mw'oli ng'oli mulamu, Katonda alina ensonga lwaki akyakuleseewo. Mu ttiimu ye y'abantu 11 gy'alina eri mu kusamba akapiira, oba oli namba 9 oba oli goolo kipa, njagala otegeere nti ekisaawe ky'omupiira kirinamu abakisiimuula, waliwo abakwata kamera, waliwo goolo kipa, tulina bakooki, tulina technical committee, tulina bonna weebali abo, naye buli muntu yenna mu ngeri ye ne bw'aba okimanyi nti abazannya firimu waliwo omuntu gwe bayimiriza ne bamugamba yimirirawo tobaako kyokola, nenga eyo ye paati ye extra babayita ba extras, ng'ayina waayimiridde ne yimirirawo tobaako kyokola wabula weesigama ekitooke ekyo n'abeerawo bw'ati. Chris, njagala tutunulire omuntu azuula ddi okuyitibwa kwe oba the inner him or her ng'alina emyaka emeka, omuntu yeezuula ddi, at what age? Kati nze kannyamba atulaba era nsaba akantu kano bw'abanga eri akalabye tokaguze ne Katonda yakusaasira nti kadda takabaddeko n'okalaba kampeera akuliraanye omugamba ebigambo bino. Tewaliwo myaka gyonna muntu kwe yeezuulira wabula the earlier the better. Tewaliwo myaka ow'ekinaana yeezuula, owa3 yeezuula, owa14 yeezuula, n'owomunaana yeezuula. Fresh Kid alina emeka? Kati alina 8. Obadde okimanyi nti Fresh Kid alina ebintu byakoze ku myaka 8 ng'ab'enkaaga tebannaba bikola? I know. Bw'omala okwezuula emiti, abantu abakuliraanye, bakadde bo, ensi n'abantu abalala bonna bakuvunnamira. Okuvunnama sitegeeza nti bakusinze obeere nga weetwalira waggulu nno. Ntegeeza nti omuntu oyo gw'oba omaze okuzuula atandika okufuna ennamba. Ne bagamba oyo namba 2 waffe. Ennamba teri mulala agisobola, eyo yayibulwa K. Tewali myaka muntu we yeezuulira. Era njagala okugamba oyo omuntu atulaba gwaweddemu essuubi ng'oli eyo gamba munnange ngezezaako ebintu birayika bigaanye, nze ngezezaako okukola kino, ngezezaako okukola kiri. Oli mu kunoonya ssente, toli mu kunoonya muntu oli akuli munda. Omuntu oyo k'oli muzuula ssente teziriddamu kukola makulu. Mukama waffe nze obugoberezi bw'ennina obwa Mukama waffe Yesu Kristo yatambula emyaka 3 ng'alina by'akola ku nsi n'amalako emyaka emirala 3. Maaka gye yalikako ani mulala yali agireseeko? Tewali. Biki ebiremesa abantu okwezuula? Kunoonya ssente. Kyekyokka kyekisingo ekyo yenna wookeera lwerumbe. In fact biringa 3. Ekisooka kwagala kunoonya ssente mu buli